Nkulamusizaako mukwano gwange wonna w'oli nenkwebaza emirimu gy'okola webale nnyo webalire ddala amanya Julius Katongole mulyansanafu maze okutuuka ku ssaawa zino ziri 9 zennyini nga bwe nabategeezezza nti nja kuba maze okutuuka era ntuuse kubuuzaako wenna munnayuganda awangaalira era mwenna we mundabira mwebale nnyo mwebalire ddala muli mutya mikwano gyange Jebaleko mbadde mbuze era nga mjendi nga mbalengera era nga ngoberera ensonga nga drones zange ne bakigatto bange nga mawulire ngafuna ennaku zembuzeemu nja bategeeza nti olwaleero era amawulire nze n'amangi era gwe wenna munnayuganda aliyo nkubuuzaako mikwano gyange abali mu United States of America mbabuuzaako nembuuza ku mukyala gwe bayita Sala Nsera awo United States of America kwano gwange oli otya era nkwagala nnyo nsaba Mukama akumpangalize ate nenkwebaza olw'ebyo byonna by'otukolera by'onkoledde nga mulyansanafu webale nnyo webalire ddala ate nembuuza ku bannayuganda mwenna gye muli mu United States of America abakola emirimu gy'enjawulo muli mutya mikwano gyange obulamu bugamba ki nengenda mu UK mwenna abali awo muli mutya embeera mugiraba nga bwetambula mwebale nnyo mwebalire ddala era njagala okubuuza ku bannayuganda ab'enjawulo naddala mu bitundu eby'enjawulo naddala abawangalya mu Butuluuki abakuuma kabaka w'obwengula Fred Kajubirumbuye Fred Lumbuye mukwano gwange wonna w'oli nkubuuzaako nenkwebaza omulimu gw'okola webale nnyo webalire ddala Fred Lumbuye waliwo akayimba president ke yayimba nti n'abaali batakkiriza nabo baamala ne bakkiriza kasukaali keeko nze simanyi oba tukongere kemiko ali Katonda yabadde mwene ensonga omanyi yonna gy'ovudde omanyi abantu we basasudde ssente okulaba nga kemiko ali bakuteeka mu ttaka naye ebyo byonna ne bigaana kemiko ali gwe munnayuganda ali wano Fred Lumbuye ebintu byakoze ne byakola nga National Unity Platform fe bamulyansanafu abategeera ebyobufuzi bw'ofuna omuntu asobola okutuuza emitwalo 2 n'annyonnyola abantu ekyokukola ne bamugoberera weesunako ku mulembe guno era njagala okutegeeza gwe munnayuganda yonna gy'oli abantu nga Fred Lumbuye omanyi ffe bakatongole tukkiririzaawo ne tugamba omusajja Katonda amusitudde ate Katonda alina abantu we baasitula n'amugja ku leve emu n'amuteeka ku leve endala kati gwe atannakitegeera oba tonnakitegeera okolimiddwa ne bajjajjawo bajja kukolimirwa nti Fred Lumbuye asinga ababaka 8 abali wano e Uganda ye 8 bokka ku byakola n'omulimu gwaliko okulaba ng'akyusa ensi so muganda wange Fred Lumbuye saagala ogwemu maanyi nkimanyi abanyampi the Nyampians de banyamulenge bangi be bateekawo okulwana ne bafundikira bagudde gwali eyo nja kuwayo akantu kamu bangi balumba Fred Lumbuye ne boogera ebintu bingi kati njagala lwenkomawo ngenda baleetera emboozi ku mwami gwe bayita Faziru Mayanja ne gyali kati mujja kutegeera nti ebintu si byakusaaga Empire Online TV abo balagawa ebyo njabbiba ngenda baleetera emboozi ku Faziru Mayanja ne mission ye gye bamuwa n'ebirala byonna awo nno nga nfuddewo gwe sheyali nga busheyalinzi message mu mulyansanafu ntandike waliwo kombe sowaani mbuuzaako ku bannayuganda abawangalire wa Kiseka babebi basyagaala abambejja abe UK mikwano gyange mbaagala nnyo muli mutya abakyala we UK obawulira mu mulyansanafu munange tukwagala nnyo bannange mukole gwakunyirira mwetereze musabe Katonda olunaku lumu ngono Ssaabanyampi Ssaabanyamulenge eyiye bagivuunise nga tumugjeeko nga weemuli Mama Joy awe South Africa nkutumiddeko Nalubega ne tiimu yenna abaliko maze okutandika video
kanyo ku mazzi sigenda kulwawo. Nsaba video nako olwaleero muntagingire abantu bano wammanga mbaagalako. Nsaba muntagingire President w'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala mukama wange n'obuwombeefu obw'ekitalo obeere ku video eno. Nsaba muntagingire Secretary General National Unity Platform Honorable David Lewis Rubongoya ne team. Nsaba muntagingire Andamani Daku naye njagala abeere ku video eno ne mukyala we Emusirichi. Nsaba muntagingire omukulu gwe bayita Balaam Balugahaire, muntagingire omukulu gwe bayita Muhoozi Kainerugaba, muntagingire abantu bano wammanga Muhammad Nsereko ne team. Video nakola letandise bweti. Kati bangi muli eyo mugane mu mulyansanafu otandika otya video ng'emboozi eri gy'obadde otuwa togimaliriza. Era ffe abasajja abaasoma okusunsula emboozi okutuuza abantu mu bigambo tusooka ne tumaliriza emboozi eri ate ne tugenda kuleva eddako ekakabikuse etandise bweti. Munange nabagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku basajja Katonda be yawa obwongo n'amagezi. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu kasita akulaba ng'entambula zo zitandise okubaliga era n'akulabanga emikwano n'abantu b'otambula nabo munnange nga bakibiina kya NRM atuuka n'akubuuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda omulonde kambabbireko ababega NUP n'abambega mwenna abakolera NRM. BobiWine ayina emikwano mingi abali mu system mu magye mu bitongole ebyokuketta abamuwa information ne bamugamba omuntu ono yadde oli naye munnange enkwezenge brain za monkey. Era omuntu ono omulaba yadde mukwano gwo naye munnange ettooke yalisitula. Video entuufu etandise bweti. Munnange najja nenjogera ku mboozi y'omukulu Andamani Daku. Bangi ne mulooza mu mulyansanafu ndi mulwali. Ne mbabuulira byonna ebyaliwo. Ne mbabuulira byonna ebyagenda maaso. Bangi ne mugamba wa propagandisti. Era Andamani Daku munnange nalooza nti bwana ali akasente. BobiWine y'oli gwe yalaba edda era gwakyali naye. Munnange Andamani ekyakutuuseeko eyo gye bayita revolution. Andamani Daku sikwogerako mu kwinako obujja. Andamani Daku sikwogerako nti lwakwa munnange olina omukyalo omulungi. Andamani Daku sikwogerako nti nkwinako akasajja. Munnange oyo musajja gwe mutembeeta n'abantu bemukolagana nabo be basse bannayuganda be babbye ebintu bya bannayuganda kwe kulaba nti abantu bannayuganda bangi bali wabweru babonaabona battibwa olw'abo abasajja be mukwatagana nabo. Wulire mboozi. Andamani oweekitiibwa President Kyagulanyi ndooza mulundi gwakubiri nga tomusinkana. Era olw'ensonga ezimu gwe zoyita iyase naye nga ku luno wakikoze ekiwakiraze mu lujjudde. Mukwano gwange Andamani Daku kankubuulira ekisembayo era okitegeere omanye. BobiWine owa 2 gwe wayogeranga naye munnange yalinnyako eddaala Katonda n'amusitula n'amuwa amasannyalaze n'amufuula agenda okununula bannayuganda. BobiWine mwetegefu okufiirwa omuntu omu akwataganye n'abanyampi obutamala mu bannayuganda ssuubi. Bangi bw'oba okyagala okukwatagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ekisooka yimirira ku mazima. Ekyokubiri tegeera nti bannayuganda bali mu kubonaabona abatta be ba Muhammad Nsereko be ba Kibedi Cox be ba Uhuru be mutambula nabo. Mbagamba BobiWine kino ekintu takizimbidde mu lunaku lumu. Mwe mujja kulooza onyiike nti nakubidde BobiWine essimu n'atagikwata. Nkimanya Andamani Daku
opulaninga okola video lumbe Kyagulanyi Robert Sentamu ne kugamba brain za monkey wogenderawo ogenze video etufu etandise ulire mbozi munange nga coach Mude Ntambi aja coach Mude Ntambi oyo fight gye mwalabye Mude Ntambi omukuba professional boxers aba traininga president Robert Kyagulanyi Sentamu bwe tubagamba nti president akolamu tuba tetusaaga munange Mude Ntambi nga president akola akalango ng'alanga mujje ku coach ya Mude Ntambi coach Mude musajja mule bichi nga biggwa andamani akalangako kamusanga bali batudde ku Javas awe kamocha awonna ku Javas nga atudde ochi nga yegaide omusajja akwate essimu wakiri nfuna ekifaananyi kye omusajja nyambe musinkane bannange nkole ntya munange kamba nyumise mbozi mutegeere mu mulyansanafu drone zange andamani gaga bamugawa munnenga amuleetera Rebecca agaba ngamugamba sooka olabe BobiWine yakubidde oli omulenzi akalango banna n'abannange nga kiki kyokka nze naleta muzungu yadde namujja kalerwe naye omusajja teyankubira andamani atandika okookolima munne yali awo n'amugamba oli omulasita ategeera munnange ng'akubira president ng'akubira andamani daku amini ng'akubira Mude Ntambi akalango bw'amala okumukubira kati njagala owulirize video entuufu etandise mama nyabo kakati nze nga mu mulyansanafu kamba sigire ekifaananyi mukirabe mutegeere nti gwe wenna omunyampi togenda kuddamu kusisinkana president Kyagulanyi kijja mu kamwa kange wulirize mbozi munnange Easter bwetuuka coach Mude Ntambi fight ye ng'erina kubeera ku muganzirwazza munnange abaana ba foot soldiers nga bagenda waliwo katiimu mama Kaliro ke yawa ssente nako nga kagenda n'abalala andamani daku atuuka ku muganzirwazza saawa zaali 1:37 mu mmotoka gye mwali mutambuliramu eya UBA 538 n'ennyukuta endala nagiwandiise ne mupaakinga ekyamangaawo ne mwali mu mmotoka ya Uhuru ssentebe wa NRM mu Kampala Central n'osindika abavubuka waggulu waliwo omuvubuka yali ayambadde essaati ya papo okulaba BobiWine atuuse n'ogamba olina okulaba bw'atuuka ontemyeko waliwo n'omwana omukwano gwo ali mu nuupu ng'omuweereza ssente naye n'omugamba watuukira mbuulira wulire emboozi ogenda kutya Rebecca agaba n'agamba kyetuyinza okukola okutuula ne BobiWine kiri ekintu kimu kyokka kyekiruwa $3 tuguze tebo mukwano gwange nkwebaza Mude Ntambi nkwebaza Mude yagamba mundeke bwe zibanga ezandamani daku ze zigenda okungaggawaza ne Rebecca agaba wallahi sitagafula zambi sigenda kuzikwata tebo tebaganyo jibaguza andamani amali butagatunusa mu bbanga tatandisa okuloota kamba sigire ekifaananyi wulire mbozi mu mulyansanafu nga drone zange nazisetinze kubanga andamani daku adiployinga abavubukaawo abagamba omulabira katongole n'ate kiba nti nina security nina babonja abakubi amambeerako wali ssebo nange sikyali wa bulijjo kulire mboozi kanyo ku mazzi gwe sharinga video waliwo ewanyuma wenzijja kanyo ku mazzi munnange andamani daku ene tiimu nga baddeyo munda bwe baddeyo munda mu mmotoka batudde kakati sawa ziweremu 2-3 biri awo gabaaba akasajja mwekali olaba kakijjuza bwana maani BobiWine omumanyi ng'alanze ekivulu BobiWine omumanyi kati nno nkugamba andamani daku tewalabako coach Mude Ntambi ng'agenze mu ghettos
awakadi ez'obwerere n'emitwalo 5 wabula gaali maanyi g'omwana w'ekyadondo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakuba ne gakiwedde. Nze mu Mulyansanafu nali nina puroguramu ku Easter, puroguramu enzibu ennyo eyali egenda okumpa essanyu ne nagamba kyakobye omwana president nange nina kubeera wali ne ngamba aya basi yadde Andamani asatinza abasajja nina okubeera wali munange ng'abantu bajja abato abakulu nga bayingira ekivvulu bwe bayingira ekivvulu kati Andamani agamba ne abayaayi bano tebanfate mukubire mu kiwuunya baleeteyo abalala abansigala. Mukyala Rebeka ali wali munange bamanyi nnyo bamanyi bwe babeereyo ebweru eyo nga bevuga emmotoka bwe beetooloola bwe bawujja ebiwojjolo nti neno bamaanyi. Kati wulire emboozi ogenda kutya, ogenda kakasa nti eno ensi si yajjajjaawo, ogenda kakasa nti bannayuganda bakowa the champions era Mamadi Serekondo zaamunyumisa abaana ba Nuupu tebasaaga. Wulire emboozi mu Mulyansanafu nga ntuuka Mulyansanafu olwatuuka najja ne Kansala James Mubiru nga bampa akatebe maaso nga ntuula nga nsika amakooti gange bangamba tuulaawo omukulembeze agenda tuulaawo kubanga gwe mu Mulyansanafu ambassador Firebase nga ngamba tuulaawo mu Mulyansanafu nga ntuula. President waayitayo dakiika ntono najja n'atuulaawo ne Nubian Lee Edi Mutwe ne team netandika fight yali tennatandikamu katini. Kati Andamani nga bamugamba batuuse vaayo legend vaayo. Legend yali ambadde bino ebigundi bya sama waliwo bino ebijampu suuti abaana bibawugiramu nga kyeyesaze ng'alooza abantu si babuufu. Legend alinnya amadaala naye nga bamugamba batufuna obwesefusi. Kati omusirikale gwe baamuwa, omusirikale gwe bawandamaaniddaku ye musirikale ow'ero ddiyu gwe nabagamba nga yambala leeya kyusa wano kuba wano gye tulaga bano bakuba ate akasajja ka mu Mulyansanafu weekali akasajja ka mu Mulyansanafu munnange kakunyumisa emboozi bangi temwabiraba aba akyayambuka ati mukwano gwange Bobi Yanga nga nkoonako nga ngamba si oli omuzungu wandamaaniddaku le omuzungu ngenda okuba omusajja ali eri mu bakakwaya omusajja ali eri yine ngamba yo legend kiki wayazaanobye legend kiki ngenda okulaba legend atambula etabitegeera alabika ali akomyo nekunoonya balance nga bamugamba gwe walwana naye akina okubeera wano kubanga legend engeri gye namulabamu katongolere ngamba ndi musajja mukatuliki ndi musajja atya Katonda nempita omwana nemuwa emitwalo 2 nengagenda owe legend oli omusajja oyo Andamani yaka yamukozesa n'atamalayo ssente ze legend nemuwa emitwalo 2 omusajja yasanyuka. Omanyi okulaba amannyo g'omuzungu nga gali kungulu ng'azikutte ssente nga mukyamuukirivu nengamba kiki Andamani tobanga yustolo Andamani tobanga yustolo. Legend nagenda okulaba banayagala bbeero legend tagenza ku kibbeero takisise azeri ngenda okulaba sikashisha nengamba Katonda omuzungu bamuwa bbanga ky'okubeera e Uganda ngenda omutunuulira legend ng'ennaku emuli bubi nempita mutabani wange bodyguard namugamba legend genda omubuuze bamusalire 2 oba 3 ndabe kubanga abazungu abanaku bwe bayagala bapima nti embeera mbi omubuuza basale 2 kati 2 oba 3 kati bwemugamba kati 2 n'akitegeera omanya oyo olunkupe omwana wange ng'agenda bulungi ng'atuula wali ng'amubuuza excuse me my boss kati 2 oba 3 no 3 with the beans 3 with the beans legend okuva Amsterdam 3 with the beans ng'ategeeza chapati 3 n'ebijanjaalo nengamba Katonda wange omuyaya Andamani yafera mbakyali awo waliwo babonja nali simanyi bangoberera nga bajjanga mu Mulyansanafu akasajja wakakuba gwe twatuuka nga kamaze tuwa esente mumira tugambye tetugenda mu kivvulu ne mutuka akatuzirye ne tetujja kgenda
ne mugabukakasa ne mbagamba abo banyampi ulire mbazi ogenda kutya. Anamani daku ne mukyala we nga balinya amadaala we bamala okulinya amadaala limu abiri asatu munnange nga batuuka ku gate regenti nkamanya ayina engeri gyepika omukka bano nayingira kati bwalinya amadaala bamugulira najja kati yali yataddeyo waliwo obuvubuka bwe obumu bulimu nuupu nga bwagala kuleeta katebe awo okuliraana president mulyansanafu n'ensijjako eriiso ne mbagamba akuna nani ityomebekeke obutwa mwagala buleeta kati jawa katebe nenkakanyugeeri ne mbagamba drone sange sirwa bweru nasambulidde dda nti Anamani waali mwagala tukola ki. Anamani okumanya taswala ayingira ne Uhuru yajja yambadde ekisaati kye ekya yero munnange nga batuuka nga Anamani yawadde omuvubuka emitwalo 3 owa kamera omu gwe ngenda okwogera kati nti wentuukira ku Bobi nja mwesuula mu kifuba bwe mwesuula mu kifuba gwe bifaananyi kubaza amannyo njateeka kungulu. Anamani ddaku kati nkubuulira okumanya ensisi nyangu kati nze nafuna abaana ne mbagamba omuvubuka oyo mumulaba owa kamera namba 3 nti ye womulaba nga agalulidde kamera gwe teekawo omugongo ngenda kusasula ekifaananyi ekyo bakitwala wa muwozi teekawo omugongo omwana olwalaba Anamani ddaku aze Anamani ne Rebecca agaba beesesa owa kamera yagenda kulaba nga bodyguard amuteeka kati nagamba kiki omulimu wagagutta gwe nviira nkube short. Anamani ne yebuusa n'akuba Bobi akaama yefuula amugira munaye rasita ye atulula ise mwana we bale kujja kakati Anamani Rebecca agaba tunula bagamba babajja Nubian bajja Edi Mutwe bajja Okoona Katongole gwe wasitula atule maaso yaganda okulanga ffenna abatuddewo tuli babede nasoberwa kati abaana ne bajja ne bamugamba abategesebo oyina tuula mabega nagamba kiki n'omukyala wange ayina ssente n'agamba ebyo tetubimanyi agenda okuyimirira mu kidaala nga waliwo amumanyi nga endulu tewali ffe bakatongole tutuuka mu bifo endulu nevuga mumira baby sweetie ye omusajja yatuuka wali tewali amutunuulidde omusajja mukyala yalowooza nti afunye serebu legenti ojja mu bikonde ng'ebyo nga tebakumanyi munnange nga babateeka eri mukayoola emabega nga basooka baddeeyo Anamani ng'agamba mukazi we obulabye obwana obwo obwana bwa Nuupu obwo si bwangu obwana bwa Nuupu si bwangu obwana bwa Nuupu kale wabuweerezanga ssente kyovala nakusitopinga oleme kuddamu bwa tebukulabye ne butakuwa katebe mama kalira omulamba nange regenti kakati Anamani obutajja busera n'awandika akapapula n'akawa omuvubuka akatwalire Uhuru ye bamutuuzaawo kuba gwe yajja naye ssentebe wa NRM n'Anamani njakubuuza wajja na Uhuru ssentebe wa NRM kati president akukola eki wulira kati watuuka ekiseera embeera esajjuka waliwo nebyana mmwe muyina eddalu bamba sadaakira firebase nga nalikoga mulyansanafu omusajja yuno wano kati waliwo ke mutannawulira Anamani tuyimiridde wulira twali awo Anamani abuuza ku president anoonya obufaananyi bubuze abuuza ku Nubianili nzaddako wali eriso ne risika siseka neŋŋamba bodyguard wange omu awo wemulabira tampa obutwa ennyindo n'engisiba akatambaala neŋŋamba oyo musajja mutya Anamani ogenda oddikuba nga mulyansanafu wali mu suuti baali balowooza tubatya abo Anamani ddaku yali alowooza nze naawe ssebo bakumpa muzindaalo nali nkutulisizaawo nze nakubako Franka Kasumba ekamwokya
nga yakava kumusinda ne mugamba gwe byoyogera bya kisiru fe twatalafiya kujjako mu 7 buli ananagira buli afuwa ebinyampa mu structure tumukuba ne tumubulise magombe Rebeka agaba natunulira ne ndi mukaza ne mugamba yenze buli kyo baddo nengera bulengezi kati semberera president mbwaga tula wali nkusitule kanyuge kaliro bakutekeyo Andamani yatunulira eri eddimu naga akasajja kekano buli kyo kenda ba abasikekano ne mugamba yenze mu Mulyansanafu of Uganda ne mugamba gwe Buusa Muhammad Sereko yantegera nentunula abaana abo ba security ne bagamba Katongole omulabye yoyo Rebeka gabanga ebifa katunula ati musajja bulijjo mulengera bulengezi mulabyeko live nembagamba basajja mwe kale kakati Andamani agamba ekintu kindidde awandika akapapula ako bwamala okawandiika agamba wulu bakawo omwana amwanjule nga wandika ebigambo you introduce oluzungu yawandika lufu yawandikako you introduced legend Andamani Daku yawandika from Amsterdam eyalwanya n'omuzungu kati nga bakatwala nga banjula legend Andamani atawulirayo nduulu tawulirayo Kampala Solomoni bamwanjula family ya masanyalaze bayanjula Kampala Solomoni abantu ne badigida ne banyenye ebiwato ne basanyuka ne ngamba ki bayanjula legend n'agamba bannange sinakolamu yakiriza ku kivulu ekyo agenda okujjanga kibimbye kiti abantu bali okwo president ali okwo vice president nubyaliri edi mutwe mu Mulyansanafu bandi bonna tutuddawo nagamba kiki ng'ekyange tebazze munnange tetwalabika wanyampa ne Muhammad Sereko yagaana okujja ayaya kati wulira emboozi okomba essowaani n'okuluma kuli wano wulira kati ayita walokwa babonja abaali baninaanyaawo abankuuma amuyita Sokojje bonjo oyo ng'ajja ng'amugamba Katongole oyo yankuba n'agamba nali mu lukwe lwa zebula akasajja ako kasulawa biki omusajja amugamba ne Katongole omusobola oyo buli ghetto bamumanyi wano tokolerawo mistake Andamani tokolerawo mistake oyo mumira mufenako bibebi bishagala ebitundu ebyennyanja bibebi byebimbejja biri awo ekatwe byonna bimugoberera oyo muvenako obadde tokimanyi nti ye ghetto president wekabowa nagamba kiki kati wulire Mosi kakati Andamani bamwanjula endulu tebuze kati ngagamba wulu nonyeza speech mama kaliro milioni 2 Andamani bwayogera aka MC nga bakawa sente nga kamuyita munange ngasoka yegiramu wali ngolaba temuli yadde gundi ya bikonde bano ba smart wires bawuji babiwojjolo nga be bali awo munange abawuji babiwojjolo nga dali yenyora ayambadde zino ez'omusama ayambadde zino bye bawugiramu n'ogamono bokisa waawa kyokka omusajja we Kalero Omuputini ng'ali ali namugulidde ekikomanda ali mu kulya andabanga boss mu Mulyansanafu namugulidde Kibeero ali mu kirya awulira bamuwa akazindaalo yes alo ekindese wano ani yakwise baregent babayita tebakwise wali kyereeta ku mukolo nze Andamani Daku mbeyo Amsterdam amanyi nzize wano kwagirako kimude honorable Kyagulanyi president omuyita honorable Kyagulanyi ekisajja gwe mwe abantu abatawa president muyita honorable mwesirwa thaki honorable president w'eggwanga omuyita honorable Kyagulanyi akyali wange nnyo tebikyaliwo kulira omuyaayo oyo kayati era nage kale katunyumire nebigwa kakati amala ebyo bayita nubyaniri kati muwulirize mwenna mugenda kutegeera nti bakatongole tusoma ebbaasa amawulire tugafuna
President Kyagulanyi bamuyita okwogera mwawulya message gyewa Anamani yali agenda wo omukulembeze yagamba bwati babonja bannammwe be babanyalisa era be babalyamu olukwe babonja bannammwe bali akasente ne babanyalisa olwama n'agamba chairman Uhuru wali mukwano gwange naye munange n'okola ki Anamani teyabitegeera kati Anamani ddaku yaliyo n'akyamukirira kati agenda okulaba ebifaananyi omwana abireeta omwana ambuuza okubya ebifaananyi nti ate mukama wange banzisise waliwo ekisajja mbadde ntuuka wa Bobi tonkubya ebifaananyi okakasa nti munnange biganye Anamani ddaku nankoze eti kaakati n'agamba Rebecca omanyi tulina sibula nga Bobi tannagenda tufune ebifaananyi mbyetaaga likyalina biteeka ku ssaawa 2 oba 3 ebifaananyi mbyetaaga tebifaananyi okola mbyetaaga ebifaananyi mbyetaaga nebifaananyi nkola mbyetaaga kati n'agamba Rebecca omanyi tugenda tutambula bwe tuti abatuwerekeddeko mu dde emabega ne mwesikemu ng'eddakiika 5 mwesikemu fuuti nga 5 omwana abeere steady nga nkulabira ulira akatogo nina drone yange gye nali mbaliraanyisa wali drone eyo nga njigamba gwe wuliriza gatege amatu owulirize drone nge ngamba mukama wange ba eka ne ngamba gwe mwana gwe nakuwadde omulimu gwakwekiika omusajja tafuna ekifaananyi n'ekyagulanyi takeza ne bona abo oyagala mmeka ekifaananyi ekyo baagala kitwala bamuhoozi ne Muhammad Sereko omwana bonja wange ng'ayimirira kafuba ng'asooka anyenyaamu ku bunyama awo nenga gwe omulimu ojja gusobola Anamani asituka fight egera mu maaso eyazze okulaba Coach Mude tolinze oba awangudde oba tawangudde gwe kyobadde onoonya bifaananyi nakweraga era nga we kati njagala olwaleero ensi ekutegeere munange ng'asituka ajja yeebuzisa Mulyansanafu nenyiga nga naatera otuuka ne magambo yo tansembeze engalo ze date zakwata mu banyampi ba Muhammad Sereko saagala nsemberere nentuula nti najja nga yemwenyesa Rebecca agaba nali manyi mukazi muwanvu yenkana nga Segirinya ekya neewunyisiza Segirinya akusinga obuwanvu nesooka otunuulira omusajja kati omusajja yenkana ati omukazi ali ati omusajja yenkana ati kati sooka okuba Matrix kati babeera bati twajjirwa bannange yadde nange ndi mumpi naye Matrix tegatta maama nnyabo Matrix tegatta Anamani musajja muwanvu yenkana ati Rebecca agaba nagenda omutunuulira nga Segirinya akusinga obuwanvu nengamba bambi lwakuba alina ssente nentegeera smart wire Anamani ddaku munnange akasimbi ke kamuleeta nebuuza neŋŋamba omusajja ono muwanvu nga bonna nali manyi oba ze nakawala ke kakazi katu akambaza bulegingi buno munnaku tayita bweru batambula neŋŋamba ne abantu be batugamba balina ssente nga beewuunyisa neŋŋamba mukama singa mukwano gwange Muhammad Segirinya abaddewo Segirinya bamutte Museveni ta Segirinya munange nentunuulira Anamani ddaku n'akalubaawo ajja kati nga nasetinze dda basajja bange omusajja tafuna kifaananyi kale nga ne security yayisiddwamu omusajja gabye Anamani ddaku okumanya teyaweera n'eri emabega gye baamutuusa Anamani yatuuka ekiseera n'agira gwe mugire mbanaye mufunira akatebe njaga kutuula wali nze ndi legend si bwe ba legend eno gye bali ebyomu bya kiyayi osinga Nubianiri nja muswagero osinga Nubianiri kisajja gwe osinga Nubianiri kati kankubuli abaali batudde mu maaso osinga Nubianiri
osinga Nubianili akankubira ekyokubiri Anamani Daku osinga edi mutwe ayimuke gwe oje oleta obutwa bwa Muhammad Sereko Solomon Kampala omusinza Solomon yagobesa brother aliganyira aina akatinga akako aliganyira musajja watu alimanyanya aliganyira yaddayo lwebitakuli lwemodde aliye yakayima Kyagulanyi alota Kyagulanyi kati omusinga Solomon Kampala awaliwo koona yesima okuwe mupi awo ne waddawo gye musimubiru mulyansanafu nezirawo kati ani gwali oyagala aveewo munayandamaani ng'asituka bw'amala osituka ajja yefuula abuuza pulezidenti amusiibula okumuzindaalo baali tebannamusasula ng'agamba Sebandamaani Daku togenda ng'ekivulu tekinnaggwa ng'ayisawo nti tonnansasula omulimu nagukoze abaaliyo mwabiwulira era okumandamaani Daku yagenda mu woteeri omusajja yakaaba n'agamba Rebeka agabwana bwa Nuupu bannaye obwana bwa Nuupu bulijjo omuwulira buwulizi obusajja buyina amaanyi omatuuka ali BobiWine nga ambuusanga abantu ba bulijjo omatuuka ali nga Edi Mutu ambuusanga abantu ba bulijjo abasajja ssebo baasala afiya Anamani abasajja baasala okugjako Museveni guusa byokusaaga abasajja bali mu bintu bya ddala tibali mu katemba tibali mu wolokoso tibali mu byammwe ebyekisiru kakati gwagala okwogera ne mu mulyansanafu enamba yange eri 0702 22 2758 0702 22 2758 uliriza emboozi vidiyo etuufu etandise njamutagingire omukulu gwe bayita M-Siriki ow'Ekabaale Anamani Daku Rebeka agaba Emusinomani Ganja nkwagala ku video banji nababuulira Emusinomani Ganja nga bwe yali alina okujja wano e Uganda ku kibuvulo kya Bajjo Emusinomani Ganja ntegeezeddwako ate ebipapula ayina tobalaba kuvaayo kuwaana NRM abakulu abali eyo mu bumenyi bw'amateeka Emusinomani Ganja agamba Bajjo mpeereza emitwalo 8 mpite wansi mu mmotoka oba bayita gundi bayita wa Zimbabwe something wet nzije bajja mubuuza kusosola kuyita ku nnyonyi n'agamba munnange ebipapula siina eno najja mu bumenyi bw'amateeka ate wenninyira ku kisaawe ekya South Africa eyo emisango nina mingi n'ogwa goloba weeguli kakati ulire emboozi ekaabya Emusinomani Ganja manyo maze okutuuka M-Siriki njagala obeereko M-Siriki wakola vidiyo ng'olumba President Kyagulanyi Anamani nakubira nagamba gijjeeyo ng'olumba President BobiWine ku lunaku olukeesa ku Easter Monday M-Siriki walumbye President BobiWine n'olumba abantu ba struggle n'oyogera ebigambo nga wefudde atamidde M-Siriki yayogedde ebigambo bino wammanga omanye abamwefuula abatabitegeera bano abantu bali ku lwaki tubagira kubeerako abantu nga 3 bameka yatandise bw'atyo M-Siriki n'agamba abo baali bawoza mmeeri baali bawoza yayogedde bingi so abyogera kuba nina abantu bangi n'alumba BobiWine n'amuvulonga n'amuvuma njagala okubategeeza olugendo lw'aba Andaman ne M-Siriki lwabadde sponsored by Moz Project era nabalaga byonna ebibaddewo era mwakirabye n'omukulembeze waffe he distanced himself with those goons with those nyamulengezi kakati njagala otule ku video owulirize bulungi abantu abali mu diaspora abali UK US waliwo gadgets eziyingidde olunaku olwaleero mu UK
Netherlands, Sweden n'ebitundu ebirala nga zigenda kubatta n'okubamalawo. Najja ne mbagamba gadgets zino waliwo meeting eyatuula emabega kaawo. Mwami Museveni ne gavumenti ye ne bayingiza gadgets ezigenda okubega ng'oli asobola okwetweka maaso ng'ayambadde gaalubindi naye ng'eriko kakamera akakwata emboozi ze munyumya, ng'oli ayina earring naye ng'ekwata emboozi ze munyumya, ng'oli ayina essaawa nga ya bwambega, ng'oli asobola okubeera n'engatto naye ng'eriko ebisensinga. Kamera zino eza gaalubindi ne peeni ez'abambega zaweebwako abampembe ba Sulaiman Kidandala, Samota Lubega Mukaaku mu budde we bajjira mu people power. Information yonna yali etuuka direct gye banyumyako nabo mu state. Era Sulaiman Kidandala, Samota Lubega Mukaaku bateeka obuuma mu motoka chairman Nyanzi n'emmotoka endala ze bafunamu access n'ebifo ebimu ku kitebe kya National Unity Platform ne bateekawo ebyuma ebyokulaba nga message eno etambula. Wulire emboozi bw'obanga oli wa NUP, wulire emboozi. Njagala mwenna aba NUP, National Unity Platform, mwegendereze nnyo abantu abaali batambala gaalubindi nga people power yakajja nga nupu tenajja kati nga bambala zigaalubindi. Era mwegendereze nnyo, ntegeezeddwa waliwo n'abaka parliament mujja balaba bamusobogera gaalubindi ya bulaaka esimu njeru zibeera ne kamera ezirikodinga ebiteesebwa. Era nfunye information ng'eva mu sources entuufu. Waliwo olukiiko olwali e Kamwokya olwali Busaabala, abaka parliament lwe basinkana, message byonna ebyateesebwa waliwo abaabitwala. Gadgets endala ze baabawa era nga zijja ne mu diaspora. Gadgets zino zitambula ziti. Njagala owulirize video ogenda kutya era otegeere. Wulira. Andamani Daku wategeezesa Muhammad Nsereko n'abakulu be wasinkanye n'ogamba gwe ayina mwawandiisa amannya n'owaayo abantu abeekalakaasa mu Netherlands n'obategeeza nti gwe nga Andamani Daku gw'obakulira era meeting n'obabuulira we zituula. Andamani Daku n'olaga nti gwe munyumya ne President Kyagulanyi. Screenshots n'oziraga, emboozi zonna n'oziraga, n'obagamba n'owaayo ba BobiWine onyumya nabo, n'ogera n'abantu abalagwa okufunirako akasente. Andamani Daku wagambye mu Amsterdam osobola okusalawo nupu netaddayo era mission ne bagikuwa. Kati njagala nkwabye mujjukira bulungi kambalage, njagala Andamani Daku otegeere nti bino bye tulimu si byakusaaga, si muzannyo. Andamani Daku mujjukira bulungi waliwo omusajja oyo yali mulalu. Lindako nja Andamani obeere ku video. Omusajja ono mujjukira Andamani gwe yagamba nti amusanze ku kkubo, legend yali muyimbi era omusajja nanga amuyambye. Njambalage wuliriza, njagala otegeere, mutegeere nti ebintu bino bipange era mugenda kutya. Waliwo omusajja Andamani yalaga nti yali avuga mmotoka ng'amumanyi era nga we Uganda. Omusajja ono mumujjukira. Andamani gwe yagamba banange era n'asonda ssente n'agamba gundi oli awo UK, gundi oli awo omusajja ono tumuyambe, omusajja embeera sinungi banange, n'amusalako enviiri n'amutwala mu saluuni n'akola buli kimu. Omusajja ono mumujjukira, njagala mbawo emboozi mugenda kutya. Omusajja ono mumujjukira n'alaga nti amusanze ku street, amusanze ku kkubo era omulalu amuyambye. Munnayuganda ensi yamukuba ali awo kati etandise kabikkuse. Andamani Daku otuule bulungi era otegere nti yuno omusajja yono. Nsaba owulirize bulungi omusajja yono era kati njagala nkubuulire ensi n'ogamba mbu is homeless. Wulire emboozi. Bannayuganda
mu mulyansanafu nina abantu bangi abanoonyesa amawulire mu nsi yonna. Abamu ne mbasasula kasente akatini, abala ne mbasiima, abala ne mbagamba gwe mukola mulimo gwa struggle. Andamaniddeku omusajja ono. Omusajja oyo lwaki kyali bwe kityo? Andamani yatuula n'omusajja ono ne bapanga ddiiru gye baapanga. Ddiiru eyo ebyali emabega bye ngendo babuulira mu tyensi. Andamaniddeku ogwe kyogamba otambula ku nguudo nga weetegereza buli mulalu. Buli mulalu eyo omusajja yali yeebase n'otegeera nti yono. Era kyakubiri olwo oluguudo lwe wali oyitako. Omusajja ono gwe mulaba njagala mbabuulire ekigendererwa kyali luddawa. Andamani atuuka ekiseera following yeegwa. Following bwe yagwa olwaliwo ebyaliwo ku Fred Kajubirumbu ye, ng'alaba abantu bamuluuzizeemu interest, balaba nti ze nyampiyani. Andamaniddeku n'alaba omusajja ono kuba naye abeera Netherland mu kifo kye baŋŋambye. N'agamba omusajja ono manyi kyali wange ngenda kuwa ssente bwe ziti. Abantu baali bakumanyi. Ne bw'oba mu UK, ne bw'oba US, Uganda, wenkuteera ku kamera. Ensi egenda kukulaba. Ensi egenda kutegeera. Tugenda funamu. Andamaniddeku ng'ateesa n'omusajja ono nga bafuna ebintu nga bye baguze mu supermarket. Kwe weebuuze omuntu mulalu mu bifaananyi bye walaga Andamaniddeku nga KFC ezeeyo, bino simamata, biki bye biri awo. Mbwe omusajja embeera emunyize, embeera biki, asula okwo, biki. Kati njagala gwali e Netherland owulire emboozi eno ogenda kutya. Andamaniddeku omusajja ono era kuba nawe yakwabizza ku information gye nnina, njagala owulirize. Rebecca agaba smart wire muleete wano atuule wano. Ali e Netherland UK tuula ku video eno kubanga bino tebikyali mu kusaaga. We told you 2022 egenda kuba nzibu, egenda kubeera sawa. Wulira emboozi. Omusajja ne bamusetinga neekwatayo nammwe ne mugwa mu kakodyo. Bambi amuyamba, yasooka najja n'amwekwasa nagagundi mulabye asula wano, njagenda munone. Ebifaananyi n'abiteekayo. N'akomawo n'amugamba, aha gundi ebintu tubijjawo tubiteeke mu kasasiro tukole ki? Mission eno mu mulalu oyo eri luddawa. Kati njagala otye nti mu mulyansanafu nkulimu nga gumba. Wulire emboozi. Omusajja bamala omukola be bamukoze, bateesezza following agifunye, yefudde amututte we, nkututte wange. Enviiri zeezo ozirabye ze yali agamba ez'omulalu n'obulevu, mututte mu saluuni, abantu baweereza ssente. Abantu buli yenna yakwata ekikumi kyo n'okiweereza ku ssimu ya Andamani. Baali baagala kufuna nnamba z'abantu basendi weevu baani bano mpeereza baani. Lisiti yonna baagiwandiika, ze zimu kwa lipoota ezatwaliddwa ewa Mozkai ne Rugaba nti badonaazi baali bakiteeseteese. Yali alaga nti abantu abamu bampeereza ne ssente nga ndi mu bitundu nga UK, nga ndi Sweden, bampeereza ssente nga Andamani okutambuza struggle n'ebintu ebirala. Era omusajja ono ntegeezeddwako. Wulire emboozi. Andamani ali luddawa. Where is this man? Wagamba wamuyamba. Where is this man? Nkulage wali. Nkwambule. Bino bye tuli mu Baganda baffe bafudde balita Nabukenya. Fulanka sente zanga tebalina musango. Nemo kati gwe mission gy'olina kwe kulabanga mulya ssente wa muwozi
bino byonna Mamadi Nsereko abadde abizannya naawe wabizannye mujja kutunulira abantu bangi bagenda kulonda abalalu ku makubo ng'abasi balalu okufuna sympathy mu bantu abantu obaagala ne guno omulembe tutegeera Andamani omusajja ono yavaawo n'omuwa ssente ze n'omutemera n'omugamba kyali wange kikutteyo feemu nga feemu bwe mwalabye bwe yazannya obubadi ku airport mubankutte omwekalakasi nga ggwe nga bakutte bayinza okutta yagenda weyagale nga badde bakimanyi obikola Museveni asaaga kisajja ggwe lwaki mulimba ensi Museveni akwate mu mulyansanafu adde walini akale tukugenda weyagale kwata passport zo ng'obagambye omwekalakasi nga bakumanyi ode beemanyi gye wavudde lwaki muloosa bannayuganda tebategeera lwaki muloosa mwe abasinga okutegeera bantu mmwe muve mu bantu mu diaspora batiisa mu diaspora mwe abannayuganda mwekalakasi ensi yammwe bano baana bakuterwa kweka ani yakwata Patricia Sewungu abadde ajja Uganda nga twali amukwata nina bukirwa yajja Uganda nga twali amukutte Demi Kizza najja ayina byona yajja n'abalala mwe muli mu kumala mu bantu bawagira BobiWine maanyi wabweru naye nga temumanyi ne mwakoze obubati muze wano muwaana nguudo emusiri kyowaana nguudo kikyoyambye ku ggwanga following ani yali akumanya emusiri ki Kyagulanyi nawe Andamani BobiWine nga tannajja BobiWine abantu gwanamanya abantu bakutegeredde ku BobiWine ne temusiima bantu mmwe BobiWine omulyamu alukwe okwatagana n'abavuma BobiWine kiro na misana abantu banze Katongole bwenzirawo nenvuma President Kyagulanyi munkubirawo amasasi ne munsita ndi kyandi because of that man ensi entegedde lwa Kyagulanyi ne bannayuganda bantu mmwe oba kiki BobiWine yakola sacrifice okutuuka waali yagaana ssente z'ekibi nemuddeeyo mutagalatagala nugamba yesigani muli eyo mukola stand waliwo projects ze muvuga ze ngenda okwogera era nga bangi mwagala okuba President Kyagulanyi projects ezo mweziri mbamanyi bebatunda mbamanyi diru ze muvuga okulaba ng'omwana wa Nalunkuuma mumusaanyaawo era n'abaagala okumuwa obutwa diru gye babawadde mbamanyi naye tubagamba tubabuulira wallahi ne mugeza mutta Kyagulanyi nammwe temujja kusigala mu nnuupu awenfiira bangi tukimanyi mutandise okudividinga ba foot soldiers babatunde bangi mutandise okukola buli kimu okuba Kyagulanyi bangi muli muzi fake accounts naye ng'emitima gyammwe gyakko ne BobiWine yabatuusiza mu parliament BobiWine yabatuusiza mu bifo bya mulimu Andamani gw'okusisinkana muwoozi Kyagulanyi Ashibaga Kato obute bw'oyina maanyi ga Kyagulanyi Kazimwe Bashir okubeera mu parliament maanyi ga Kyagulanyi gwali eyo alina bu following ku Facebook nga Katongole maanyi ga Robert Kyagulanyi Center kubesigye byaliwo BobiWine tabayambye BobiWine tetumusasula BobiWine okuvaayo n'ayogera Rebecca Agabani yali akumanyi n'oteeka post nefuna abantu 100 because of that man appreciate ate wenna aweereza ssente n'oswa foot soldier ng'olowooza oyamba BobiWine oli musiru toyamba BobiWine weeyamba okukyusa ensi yo BobiWine tagenda mu ssimu yo n'agamba weereza Bobi yanga ssente oba weesiimidde BobiWine tetumusasula tulina kumusabira omulimo gwaliko gw'eŋŋange na buzira nene muddeeyo nze mpeereza ssente abantu abo ngamba yambye eyo charity organization nupu charity organization Andamani ddaku ogabawuluka abantu abo babiri nze bajja eno ne mbasuza ani yakugamba ani yagamba nti BobiWine talina wasula omanyi BobiWine omwe muddeeyo ne mugira amalibu gammwe ne mugateeka mu bbanga do you know who is BobiWine
abantu abamukubira essimu taata yitirako buyitizi wano omanyi Kyagulanyi abamu bakuba n'obubonero w'omusaalaba ne bagamba bannange singa tufuna omwana oyo ne mulabako bulabi olina akwata miliyoni 3 n'agamba BobiWine ne mukwata mu ngalo njazimuwa ne bantu muleme kubeera bannanfuusi abantu bangi BobiWine abatuusizza mu bifo eby'amaanyi netayo abasaba na 10 ne musirise abaka ba parliament musirise abaana b'abantu bali makomera abaka parliament muli mukusirikana Anita Amongi nabi wano mbyokusala Kyagulanyi Robert Sentamu yabasaba sente meka BobiWine gwe mwagala dde ku fulo ya parliament ayogere ku bizibu ebiri mu ggwanga emisolo giri waggulu sabuni ali waggulu amafuta gali waggulu kiki kye muyambye abantu muli mukuvugumaganya kibiina ky'Abannayuganda ti abakansala tiwali yali akumanyi ofunye ekifo natunuulidde nageze ku mukolo ogumu mu Ndeeba n'osanga nga kansala wa Nuupu aganye okwanjula Zaala Luyulika sipiika wa KCC lwakuba Lukwago atudde wali yamuwa obwa minisita balodi councillors bawa obwa minisita Lukwago n'abawa temwagala kwogera ku kibiina kyaffe temwagala kwogera ku kibiina kyaffe Zaala Luyulika she's a representative of Nuupu ne mwaganya omwogerako Zaala Luyulika mwe musuuta Lukwago bale kumpa taata ne Nuupu temujogerako mwana DP abantu abava mu DP mwagala tuttira kibiina mwagala tuttira ggwanga lyaffe ne tubagamba basajja mmwe yadde mukola ebyo ne Kyagulanyi ajja kulembera Uganda akasajja kamwina ku Kyagulanyi kanji ne bantu mwe lwaki mwina akasajja gwana maani waita timu kasajja ne Muhammad Sereka akasajja kalina ku Kyagulanyi okamanyi bantu mwe bannange tubakooye mwagala okukozesa omwana BobiWine avuddeyo talidde ssente ne musajja watu adifendinga by'abantu mwe abafuula nti muli naye nga mulya ssente z'ekibi Museveni ataddewo propaganda mugenda ku TV ababaka mwebase muli mu bitanda BobiWine ajja yedifendinge lwaki temugenda ku TV ne mudifendinga muleta diversions after diversions mwate kimanya tuli myoga simanya tuli parish model ebyo tebigenda tuyamba Munnayuganda stickinga ku nsonga mwafuna Robert Kyagulanyi Sentamu ng'ekirabo bwe weewunza n'otategera omwana ono kikyali temugenda kuddamu kufuna muntu mulala mbabuulira mwe bannabyabufuzi BobiWine is not a politician. BobiWine came to rescue Ugandans. Abantu babasasudde bakube BobiWine ne bayambye asibaga katu yali munaku omusajja namuwa sente namuwa buli kimu BobiWine gatandika people power yakwata omusaala gwe nagubeera nga agutuwa tutambulize eggwanga nawaye ekitebe gwe nojja n'onanagira mutandise okumalamu abantu amaanyi njala okulabula ekisajja kibayita Kibalamu kyatandise okunenagira ku president waffe musimanya agenda kuyimba ku mukolo gwa mwozi biki ebyo Balamu oli musajja Munyarwanda mutandise otumanyirira wano bisajja mmwe jerinnya lya Kyagulanyi mukamwako omuntu wabasirikira temulowooza nti musiru basajja mmwe bawutta mmwe abatandise okumanyira Kyagulanyi tubalabula line eggwanga lyaffe ate tugenda kukola ebikola mu 7 bwotali gamba bakigatto baabo gwe mwozi gamba bakigatta baabo besonyiwa omukulembeze w'eggwanga Uganda era gwe Munnayuganda aliyeyo bana abamanyira president Balamu BobiWine ozamu wamuyise kuyimbira ku mukolo gwa muwozi osiruwasaani kisajja kwoyogera ngani wano mu ggwanga Uganda ekisajja kiri awo kyalatwala mu zoo kimanyira president waffe gwe Balamu nkulabula n'okulabula Balamu tujja kukukuba emiggo gireze engeregeze z'omanyire ku mukulembeze waffe muve ku BobiWine Bannayuganda twabonaabona emyaka mingi nga abasajja batufuulinga babesigye balya sente bamawu bali eno Katonda alese our own kati n'otunuulira ebibatabaata bikathalini kusaasira babiwadde obusende kusaasira ni ali akuwalifuza emmotoka eyo singa si BobiWine gwe kibajjwa ni ali akumanyi lwakuba Kyagulanyi mayinja ani yali akuguze
Kyagulanyi bannange muleme kwewunza BobiWine aleese embeera bino tebyaliwo nga nsooka okwogera eri bantu lwa mwana oyo Katonda amukumbe. Kati ntegeezeddwako abali e UK muwulirize, waliwo abantu abaagala okutta First Lady lwajja e UK, naye bantu mmwe mbalabula. First Lady mission eno Rebecca Agaba ogirimu. Rebecca Agaba oli mu mission eno, era mwatudde ne mugamba mugenda kulemesa enteekateeka za First Lady okujja e UK. Andamaniddaku emusiriki mission ye yabaleese nti mwagala mukube BobiWine ewaluma. Bobi Kyagulanyi engeri gyanyalisizza abasajja ba Museveni n'akola buli kimu mwagala kumumaliriza UK. Naye abantu be UK mbagamba ekyangenda kujja ne list y'abantu meeting eyatuula na mission be bagiwadde okutta Bobi kitu no wallahi mukikola. Museveni wawulya peaceful demonstration inoza byakusaaga wajjo Kyagulanyi Bobi kanywe ku mazzi nkulage. Abe UK mbataginge, abe UK mubataginge. Ntegeezeddwako ssaawa zibadde nga 3 ez'okumakya drones zange ne zigaleeta ne ziŋŋamba ezimu ku assignments ezaweereddwa Andamaniddaku emusiriki. Bangi mwabirabako emabega awo Andaman e Netherland bategeka gundize agenda abeereeyo. Kati mama Bobi Itungo Kyagulanyi ateekateeka okujjayo ne Zex Birangirangi ne ttiimu. Bagenzo kiraba baagala okukolawo ekintu ekigenda okulemesa Bobi Itungo Kyagulanyi okuyingira UK bw'agiyingira oba wabeerewo ekintu kyonna ekikolebwa. Njagala olunaku olw'enkya ngenda kuleeta bali mu mission ey'okusaanya First Lady Bobi Itungo Kyagulanyi mbaabye. Ekyokubiri ngenda kujja n'olupapula olw'ekibiina ky'ebyobufuzi kye mwagala okulonkinga kyekutule ku nupu abakiri emabega. I'm warning you. Ekibiina ky'ebyobufuzi meeting eyatudde kugula bagita wano ng'oweta ovudde ku Africana waliwo akafaawo ga Bugadens we bubeera. Abakulu bano mbagamba mulinde Samata Lubega Mukaku, Dr. Bedi Bwanika ne ttiimu abantu bengenda okujja muteeseteese okwekutula ku nupu mutandika okuba nupu. Era ng'abamu abavudde mu red card mwagenzo kiraba nga beesige gwe mukolera FM ne mugamba tulina launchingayo ekintu kyaffe ekituzza engulu. Waliwo n'ababaka wa parliament ekyangenda kusoma list sawa 9 mbaabye. Bino si byakusaaga. Nupu y'Abannayuganda twakoowa komedi w'Abannobert Mao enkyanzija. Ekyokubiri njagala olunaku lw'enkya vidiyo ejja kubeera nzibu banzija enkya banzija enkya. Ekyanja agenda kukyalira basibe kyagenda kukyalira basibe kitalya nzija enkya nyanja keerayo nzije kawungezi ngenda ku bannange nze mu miransanafu kati mbagamba drones zange abali ku nsonga ya UK mumpeereza amannya ago ge nabagambye ne abaagala okugulawo ekibiina ky'ebyobufuzi n'ensonga eyatwala Katikkiro Charles Peter Mayiga embalala n'abantu be bawa ssente okumwaniriza n'ekitutte Mugisha muntu ewa Katikkiro olunaku olwaleero. Kati enkya ngenda kujja gwe kyenkusaba kyokka tereera onsabire mbeere nga nina data kuba data ennaku zina mbonyaabonya.
drone zange zonna ezina information munkubire ku namba yange 0702 22 27 58 0702 22 27 58 mumiransanafu sisobola kusukkawo wano abantu baabo bisatu kwe bali balinze mawulire enkyamba linze naye tubagamba mission tenagwa munsabire data ennaku zino atawanya data takyalabika data buli amasimu abiri sina sente ndi mwavu Ssaabasajja Kabaka wange